Pastor Bujingo yuno nga yebaza nyaazala we maama amuzaalira Susan Makula ate nga ye BADBLACK ne Pinky basisinkanyeko awo n'abaako byamubuulirira. Ngenda kubambi bawambujuvu waneno ku Maran K News atanaba subscribing mukwano kusaba soko subscribing liking eno video sharing commenting atekako notification bell weteka video todisuba naye nga muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya kasubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira nga tutandikiddekoko eno ewa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo yavuddeyo bannange ne yeebaza nyaazala we ne yeebaza omukyala azaala Susan Makula n'amugamba bannange maama weebale kunzaalira Susan Makula n'afuna Susan Makula namala omanye wange tewaggwawo bantu lwa Susan Makula ayagala abantu ayagala abaana kuva namufuna bannange byange byatereera Sunday school ku church abaana bamwagala bitya naye kansooke mbateereko video ye yino mumwewulirireko ng'abyeyogerera maaso awo tukomawo ne BADBLACK alina kyasaba NTV ate yasinkanye ne Pinky naye musooke mulabeko eno video tukomewo. Maama nkwagala nnyo weebale kunzaalira omukyalo omulungi omugezi afaayo ayagala abantu era ewange omanyiwo maama waba wajjudde abantu lwakuba nsonga eri egi Susan Makula ayagala abantu nnyo nnyo ate ng'ayagala abaana church Sunday school yakyuka buli kimu kyatereera buli kimu nze seemulugunya ngulumiza Mukama nebaza Katonda. Inga tuzeekoko eno ewa BADBLACK. BADBLACK yavuddeyo n'akola posting ng'obubaka obulimu abusindika eri NTV n'agamba bannange aba NTV tubasaba program ya mwasuze mutya eno eyali eya Farida Nakazibwe tubasaba mugiwe Ibrahim Mukasa olw'okusaba kw'abantu abangi naye Ibrahim Mukasa ebiyitiŋŋana mbu yagenda Canada era gy'abeera kati program anaagikolera eyo Canada abantu abali ogikola kati kibulamu naye nga ye BADBLACK bw'atyo bwe yasabye NTV naye nga tuzeekoko eno BADBLACK yasinkanye ne Pinky awo ne babaako bye banyumya n'abaako bye yamubuuliridde n'amunyumizaako nga naye we yayimbako baayogedde bingi kambalekereko video mugirabeko mubeere bulungi mweraba. Maama ninga maama oyina emyaka emeka? Emyaka oyina emeka? Okimanyi wenkana ne muwala wange Davina? Okimanyi togenda kaddiwa? Awo wooli enfudu z'ennego tezina tezigenda kusizaako ngaobuligedde kibyaki? Ate you're very talented. Ekisooka oli so blessed, oli talented. Manyi mulimu bano abayimbi abatamanyi kuyimba balina echo bagiyita batya echo walako kayimba kanga akamandigaati sirisonyiwa lundi ani eyakampandiikira mwana gwe resigiri kya yakawandiika lundi Tata Vibes n'akwata video mandigaati nali ngaali ku ssomero njagala kuyiyo nali njagala ndi muyimbi real musician eddoboozi mwana gwe amaloboozi naye nga nyoyimba enyimba nga nyaazala. olw'okulwendizinga ku collaboration. I can't wait to support you kubanga oli kaana kati only 19 years. Manyi bana mmatona weya adding up snap nakakuba screenshot. Mama Jona kati aba maama because my first born yali 17 years kati mbeera maama ndi mukazi mukulu nkusinga emyaka 2 nina emyaka 34 oba olina 19 ndi maama wo nkuzaala so kati bw'obeera ng'eyo opanga respect challenge mbuleeta oli bebi ddala abasajja beegendereze oli single toli single kisobola kati muziki ki gwe tugenda okusaako nyingi nnyo wakakwatidde mu studio ki
ensooka okutaafu tozikoleddewa ebidindoozo endala ziriwa ebikobitstudio zingawo naye ng'okimanyi 01 kati nkyasinze Kampala banoonyeeko naye nga tulina tugenda okutandooza mpaamu akapeera nga toli ku kyuma waliwo akayimba kange kensinga okwagala muze nakoze kansabe ke bansooka okutaikalainekaga mundeke ndinende siwatone kyekyusa obulamu bwekiseera tulifa ne tuggwawo amanya agagenze bapita bula kampiteyo pingi okitegeera akugenda kukazina